Baana bange mbagambira abali wansi nga n'abawaggulu beewulirira. Bakadde bange njagala okubategeeza nti ebinannemerera n'abiyitira bijoota bisimbeko akaata ak'olusaalu. Nange wendi wano ntudde mu ngeri ya mutuutuuli ku mpina, kubanga entuula y'embaali mu ndoddo yeekuwa engalula y'entawaata, n'enkula y'omutwe gw'enkerembe yeekuwa emmwa y'enkiiya. Nakabutuzi anaalya ku magu tagalinda kufuuka muzima oba mizima, anyugunyizaawo enkolombojjo mu nsagazaga ez'omuwafu n'atera ayiwa ekibinja ku lya Buganda ettaka ly'eŋŋamba. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere ntuuse n'akanyomero akayitibwa Kyava Kuki. Bassebo ne bannyabo, akanyomero kaffe kano kyava kuki kangeri nga siiti, naye nga njagala okutegeeza weeguli ekitabo bakiyita entabiro y'Oluganda olw'edda, era oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 256 751 47 669 ye nnamba eya Airtel gwe wenna aneetaaga konfunira. Kyava kuki olulimi okuluyita olulimi. Bassebo ne bannyabo, olulimi luno lukola ebintu bingi. Luloza ku bintu, okuloza ndowooza kwe kutesitinga, saagala nnyo okweyambisa bigambo bya luzungu, naye luloza ku bintu ne lukubuulira ekikaawa n'ekiwooma. Naye ate lulina ekigambo ekibi ennyo, era Abaganda kwe kwaviira n'okulwekola. Kwe kubeera nti abantu balweyambisa okukonjera bannaabwe, n'okubeera nti nno tebaagala bannaabwe, nga kwegamba tebaagala bannaabwe bafune ekyo kye bandifunye, nga beeyambisa olulimi. Naye Abaganda bo tebaatunuulira kiri nti oba luloza ku bikaawa n'ebiwooma, nedda. Baatunuulira kiri eky'omuntu okulemesa munne nga yeeyambisa olulimi, kwe kwava odduyita olulimirizi. Olulimirira omulala tokimuwa, tomuwa, luyitibwa olulimirizi. Ffe twakisalako ne tuluyita olulimi. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, weefunira ekitabo kino bakiyita entabiro y'Oluganda olw'edda, osome ku Luganda olw'edda, kya mitwalo 6 gyokka, oyita kassalaba 256 751 47 669. Ayi ekifundikwa kyaffe eky'obuwangwa n'ennono ebyaffe eby'Abaganda, wangaala.